Akakiiko k'ebyokulonda okwetoloola eggwanga lyattu Uganda kagaba obukonge obulaga abalonzi bwe bagenda okukubira akalulu okutandika ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini gwe tulimu wabula bo ab'ejjinja basobeddwa abamu ku bo batuuseeyo naye ate obukonge obwabwe tebuliyo balumiriza akakiiko k'ebyokulonda oba oliawo okulemera obukonge obwabwe mu bugenderevu n'ekigendererwa eky'okubataataaganya mu kuba akalulu. Abantu abawerako mu Jinja bakukuluma olw'obutafuna bukonge bulaga gye balina kulondera mu kulonda okubindabinda. Wadde ng'abamu amannya gaabwe mwegali mu lukalala bagamba nti obukonge bwabwe tebwakomyewo ekibeeraliikiriza. Jinjanfu simanyi oba n'awalala bwe bali kukola naye exercise mu Jinjanfu obuntu bulabise naye aba electoral commission bali kumma abantu okwidentifyinga amannya gaabwe simanyi bwe tunaakola enguudo endala teziriiko bupapula Iganga road teriiko Lubasi road teriiko Supaya teriiko Oboja teriiko kale bannange twekubirira enduulu simanyi oba n'abatafunye kapapula agenda kulonda. Abalala balumiriza abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda okulemererwa okuba obukonge bwabwe n'ekigendererwa ekitategeerekeka. Olwajjo twayimiridde ne tukoowa kati ate olwaleero bwebuli naye tebalituwa baligamba ero si ebeerewo kale bakubidde viini essimu batuwa obuntu. Ffe tulina abantu baffe be tumanyi be tusobola okugiramu obukonge naffe bennyini twemanyi naye obuntu baganya okubutuwa tetumanyi lwaki okwewandiisa yali zaali mpaka saawa eno okugyayo akakonge zifuuse mpaka tetumanyi lwaki obwe buzibu naffe bwe twebuuza ffenna lobanga bwagula batubuulire nti bwakugula nti ssente bweziti tutoole ssente tukimanye nti akalulu tulikagula buguzi. Akulira akakiiko ak'ebyokulonda Jinja Jennifer Kyobutungi asabye abantu bonna abalina okwemulugunya babeere bakkakkamu ng'akakiiko ak'ebyokulonda bwe kakola ku nsonga zaabwe. Mbanga akavoota allocation slip ko tekaakomyewo kiba kitegeeza ne muki mu register toliimu n'enkala ze boogerako bazijjeewa tetulina register ze tutimbye naye nga balina issues tuli ku compiling okuwandika issues ezo zibali kusanga mu field tulabe obuzibu buliwa bwe tuba tusobola okukirongoosa tujja kukirongoosa with evidence ebirala weeri kubanga weewaawo omanyi nti wayinza okubeerawo obukomyewo ng'oluusi tebuliko n'amannya ekyo bwe kibaawo tusobola okulaba nti ekyalo bwekiti obuntu bwakyo tebukomyewo lwaki kyekigenda maaso tujja birondoola tugezeeko okukola ki kubisolving. Ono era agumiza abalonzi nti akakonge akalaga omuntu wanaalondera si kakulu nnyo mu kulonda nga n'oyo atakayina wabula ng'alabikidde ku lukalala lw'abalonzi wa kulonda. Kapapula kano kakuyamba okumanya waawo ogenda okulondera naye bw'otuuka ogenda okulondera tekitegeeza nti kubanga olina voter location slip ng'ogenda kugenzi n'olonda nedda tulina okuddamu ne tukusunsula tulina akuuma ke bayita BVVK wooteeka ekyenkumu ne kalaga nti oli voota oba toli voota kitegeeza ki ne bw'oba tokalina kapapula kano okyasobola okujja ne tulaba mu register nti muuli n'olonda ekikulu si voter location slip ekikulu nti erinnya lyo liri mu register. Byamunyirwa Ivan Lameka, Crossroad TV Omunyo. Eyo y'ensonga y'akalulu kagenda kubanga katandika okukubwa